Bueno, era Is the first still burning? You now lie. Yes, cover you. Gaasi yatulise ekyambogo awo saidi z'ebbanda kuzimu ku z'hostel z'abaana b'ekyambogo era bw'atunaalumya abantu abawerako. Wenkodde story eno ng'abaana ababiri abadde basinga okubeera mu mbeera embi, embeera egenda engulu. Gaasi yatulise bw'atu n'abookya ekigere waliwo gwe yayokyeza feesi hostel kwe yabadde gaasi oyo oba babadde bamukozesa enzigi madinisa kwe gamba yabadde explosion y'amaanyi. Explosion njagala kijja mu Luganda naye tamwe okubaluuka ndowooza kwe kubaluuka, yes. Explosion yabadde y'amaanyi nnyo ate ng'eva ku gaasi. Osanga yabadde mu kilo eziwerako naye wadde kilo ntonotono neera still gaasi asigala gaasi. Yes, abantu mu ggwanga erya Uganda batandise okubeera nga ba-adoptinga okukozesa gaasi. Lately emyaka egiyiseeko emabega byabadde nga byabagagga naye kati lately buli nnyumba almost mulimuko gaasi. Kazibeere kilo 5, kazibeere kilo 10 mulimu gaasi. Kababeere nga balina zikuuka bineeno simanya babiyita batya. Agamafumbiro ge bateekamu zikuuka biki wadde bagalina wadde tebagalina. Omuntu abeerawo ne kagaasi kawo kukateeka akasefulya akwateeka eki mu maka nabaana balina ziddabo ruumu single room mu busitowa bwabwe mulimu gaasi. Mostel buli wamu waliwo gaasi. So kati enkozesa ya gaasi entuufu yenna okubeera nga esomesebwa bannayuganda tusobole okubeera nga twewala embeera ezifaanaganako nga zino. Bweti embeera we yabadde kankutereko obutambi busobole okubeera nga obulala naye nga sinabeera nga mbukuteerako kankusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe abalegit shots omuyimbi nga yagala okukolera music video, yagala okurecordinga oluyimba mu studio, yagala okukolera visualizer, kyonna ekidiringa ku videography bajja sobola nnyo okubeera nga bakikolera. Bakubereko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Is the first still burning? You now lie. Yes, cover you. You can't lie. Abrubaga Madonica. Abrubaga Mandi. Abrubaga Macafra. Mama, to Flavia. Okay. Carvarca, okay, but we just need to cut. You know, some fresh air.